Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika tusome munzikirize nsomese nenga sinaba kusomesa musoke munzikirize nsoke okujjukiza government ya Uganda nti kyannaku nnyo oluvanyuma lw'emyaka ananga muli mbuyinza nga mu system yamu ba mu ntegeka yamu y'okutukulemberamu mwagamba oluvanyuma lw'emyaka ana buli muna Uganda yenna anaavangayo n'ayogera ku kizibu agenda kubanga asibwa obanga akubwa essasi. Ene mugamba nti after 40 years tujja kugunjawo ekibinja ky'abakifeesi nga bayita bajjati nga buli yenna avaayo n'ayogera bamukolako. Nga system yammwe mwagano teekawo ne mugamba oluvanyuma lw'emyaka ana tulina okumakinga sure ti education system, health system ziri bulungi. Era omuntu yenna n'avaangayo ne yeekalakaasa nga tubuuza ani avunaanyizibwa ku ministry eyo. Ngomuntu embala bwe yeekalakaasa nti ekkubo mulimu ekinnya kiruddewo ng'obuuza Minister of Works kyekinnya ekyo kikola kyawo genda okijjewo so si kukuba bantu banna Uganda. Ti omuntu w'ekawempe bwe yeekalakaasa ti mu kiru temuliimu ddagala temumusindikira bajjaati kumukuba mugenda munubuuza Minister of Health oli ku ki Minister nnyabo bassebo lwaki awo tewaliiwo ddagala so si kubakuba. Kati munzikirize insomesebwa mashekhe simanyi mukyala kijje mwejamu kuba omuntu okubanga ali qualified sheikhs naye kambabuulire mwe bamashekhe ne banna Uganda mwenna omuntu yenna alina essuubi twaliwo shekhi yenna agenda omwogerera buli musiraamu yenna alina essuubi ogamba nti shekhi gundi vaayo twogerere kankugambe nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna taliyo okujjako abatono nnyo nga shekhi kiki ne bamashekhe bala Allah baana basaasidde okuvaayo ne boogera ku bibaluma. Esubi mulina ya esubi mugadifuna mwani Shabani musubira nti agenda kuvayo abogerere mulina yesubi eryo nti agenda vayo ayogere timubajja ayogere ku bibaluma esubi mulinayo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna egaati mumulaba liri muli mukamwa emaali y'obusiraamu ebibuuzo byalinawo tayina kyayinza kwogera wadde neki ekyo kintu kibagambe mukijje kunze Sheikh Nuh Muzata yabasomesa ekyo nakimala tayinayo kyagenda boogera wadde neki bulabako kyayogera mu musaasire nga mugamba kino ng'omwasirika. Mama Sheikh mwagala tukaafuwaza tubuze Allah ekibuuzo ti Allah okutwala Sheikh Nuh Muzata wantutte Sheikh bano bonna ne bavaawo mwagala tukaafuwaza astagfirullah kimagayo twogereko ne bujingo ataweza amazinyo mu kamwa ali ku busiraamu avoola olw'okuba Sheikh Nuh Muzata takyaliwo mwagala tukaafuwaza mu Ramadhaani muno neda ku busiraamu navoola neda ku Qur'ani navoola bameka abavaayo bamwogereko muti okwogira mugamba ate munnange zinayingira mu kabizinensi twala basiraamu Makka ate bajja kunyima layisinsi ate bajja kugalawo restaurant yange bye mutusomesa si bituufu mutugamba nti riziki n'ekinandukako ali Allah yakimpandikako mutulimba mu riziki mwazigabira muntu yalina okubanga yabaliisa khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala eyo mpaji ya busiraamu mwagijjawo. Abasiraamu mwerabawa ku muleme guno mwerabawa okujjako ekkomera mwerabawa n'ebifo byonna ebisava prime minister Allahu akbar kyogamba tetulinayo musiraamu nga bamuyita Farida bamuyita Fatima bamuyita Zahara ng'ayinza okubeerawo n'adiikuula. Tetulinayo musiraamu yenna ayinza kubeerawo mu kifo ng'adiikuula budiikuuzi tetugamba nti omusaala ogwo gwafuna anaazimbako masjidi anaalisako bamulekwa anagendako mu muzikiti n'ayamba bakateyamba anatalako ku bantu e Makka anawerera abaana be ne bafuuka bamashekhi b'enkya. Togamba tekikisobola ekifo ekyo olaba akirimu akola kyennyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ekyokubiri omusiraamu n'oyogera nti talina kwogera linnya lya Robert mu muzikiti wakulira waggwa osomerawo eddiini. Tomanyi nti no Robert, tomanyi nti no Jane, tomanyi nti no Annette, tomanyi Scovia nti wabbeeyi mu maaso ga Allah okusinga omusiraamu omunnanfuusi. Mwasoberawo eddiini mmwe. Tomanyi nti omuliro gw'omunnanfuusi gugwe gusembayo wansi mu jahannama gwa bulaaka. Tomanyi nti no Robert Sentamu, Robert John babbeeyi mu maaso ga Allah okusinga omusiraamu omunnanfuusi. Mwasoberawo eddiini mmwe. Nogamba nti bajje politics kyogamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entalo zonna yakolanga yalumbagana nga baki bali bakabaka nga bakufaaru tokimanyi ekyo
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi banna Uganda kino kibagamba twanike emikono eri Allah katumulopa bamashekhi byatwekera ku dunia. Basirise Sheikhidi bamutadde mukatu musajja waterina amuwolereza niba mashekhi tubagamba kamatu din tudan waliwo lunaku yauma la tamuliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yauma idhin lillah. Eje niyo je mwesigamide kusawa ya lero Allah tugaye mu Qur'an baada a'udhu billahi minash shaitani rajim waliwo lunaku yauma la tamuliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yauma idhin lillah. Murulindo olu ngomoja ugenda kugasa tinalina jeno nalina gundi nga buli mwoyo guli kugwako nga buli mwana adduka kitawe. Government tubagamba abasiramu twakola ki? Ne mugenda mu State House ne mugenda n'okwogera ensonga eziruma abasiramu. Mugambe gisebo wekitiibwa abasiramu twakola ki? Tugende twetonde fa abasiramu impaji okwetonda gundi ya bukkiriza tugende tumwetondera atusonyiwe tuleme kubeera nga tuggwera mu makomera. Kye twagala kyokka buzibu ky'abasiramu bwe twakola period. Niso sikutusiba toli ayogeddeko tugenda musiba no solution yakumalawo kizibu ekyo tutambule mirembe fenna Uganda fenna tunyumire naye bamashekhi musirise musirikiranga ddala batujja bibajukiza bino biidhini rahman saba Allah bankumire.